Omuto Coolman. Cool boy, you can smile for the camera. Smile. Yeah, smile. Yeah, that's right. Tataloba. Ai Ssaabasajja Kabaka awangaale ne mama n'abagerekagerekera Obuganda tumujaguza olw'emyaka 7 bannange emyaka 7 Mukama atwagadde amutwadde naye amutwongere Ssaabasajja waffe buli lwabaawo essanyu libaawo era mpita abavubuka mwenna nga nyongera okubatuusaako obubaka ndi nkya tugenda kudduka emisinde tugenda kubeera mu Lubiri tugenda kudduka courtesy of Airtel Majestic Brands byonna tugenda bigata mutwagala misinde kati so we are ready tomorrow. Mpitirivu katabalika bebo benyini abaali bambuuza akama Kabaka ke yankuba lwe yansiima but it's okay gwe kyobumanya sibi ya sente mmeka kubanze wano ku bantu abazze ne bagula ate siri omu ate ku bagagga nnyo abazze wano nenze ndi mugagga mu mutima era kino nkikola kuva ku ntobo ya mutima gwange ate siguze nzekka nguze ne kansooke ngamba abataliwo nguzire kwaliwo Hams Fitness bampaddeyoko ku bubaka nenzija obwo mbutuusizza era twebaza Hams Vice President Kenzo kuva ku Federation antisa obubaka obwo nabo mbutuusizza Gladiator Emperor wamu ne CFK Promotions nabo baleese obubaka kati gwe kyobumanya bugula emijoozi egiwererako ddala era twagala gy'abawagizi nze ntisobola kwambala mijoozi 3 mulundi gumu tugenda gigabira abantu tugenda kugula emijoozi egy'abantu babeere nazo ekyo kiggwe okudduka kwanja kubiriza abawagizi okwewala obulwadde bwa siriimu tugenda kujja luvannyuma ekyo kyakola nanti naye oli mukufuuka bisirika buli pasonde dama kibuuzo sebo bwana palaso yes sebo ngago omuyimi batesaba okubiriza okwewala obulwadde bwa siriimu kubanga omuyimbi omuyimbi oba omuwamba obulwadde bwa siriimu palaso nga kukigenda kukyagala faanaganako ne kaba katikira abakuutidde naddala gwe bannabitone okulaba nti muyisaawo obubaka oba mulina bivulu oba munaddalamu abalina amaloboozi muyiseewo obubaka obukubiriza bano abavubuka okwewala siriimu bwe tulaba oli muyimbi gwomu kuba abantu bwe bakiririza ogenda kikola otyanga nze kyenjagala obbagamba mu kulwanyisa siriimu ffenna ekyatutaasa kuba ffe abamu twakulira ku mirembe nga siriimu yali mungi abajjukira abavubuka abaliwo siriimu yali mungi so ekyasinga otuyamba okwewala siriimu kwe kutuba nti baatuwa information ne knowledge ebeera nga ekutiisa siriimu ekumanyisa siriimu baatulaga nga amabwa agava mu siriimu n'ogamba ebya siriimu si biriimu n'obwenyini ne weekuuma so n'olw'ensonga eyo tulina okwongera omulango gwo yadde siriimu olaba ennaku zino kyafuuka ng'ekyokuzannya abantu babisekeramu neze kyenyinza okugamba eyalwala mina eddagala eyalwala tolwaza banno kisobola okukoma singa tuba nga tweyambyeko era tweyongera okwebaza Ssaabasajja Kabaka olw'okulwanyisa endwadde zino ku luno akutte ku Mukenenya tugenda kudduka bavubuka bannaffe mweyambisa engeri eziriwo ebyambalo mu byambale osigera omanyi ogenda kulwana ate toyambadde byambalo by'amagye osigera yambala ebyambalo by'amagye ogenda otambale nga ki ng'oli protected buli mulimu n'egwabyo togendera mugomesi ku biici kuba ekyambalo ekituufu ng'ogenda okuzanya akazanya akasinga okunyumira oleke tusobole okuuma obulamu so tujja yita mu nnyimba abantu abamu ennaku zino bava ku music oyo abuulira bannaabwe bantu tebakyanoonya information banoonya ssanyu so tujja bagamba nga bwe tujjukira n'omulimu naye gw'omulanga ne kati ntandise ne ku Kivulu nja kiisa tewali kyakola obulwadde siriimu waddala siriimu si mboozi ajja kutta bw'oba teweesulayo kyannagamba amaze emyaka mingi banoonya ekimujjanjaba kibuze obiyingira nga tobitegedde one way ticket
tokomawo tadda paka nga balizuula era mwetabe mu Ssaabasajja ku mulanga gwe yayisizza n'okwegatta Obuganda okulwanyisa siriimu tumulwanyise pozi nga Gladiator alina kyayagala okugattako mu kubuulira abavubuka ku ngeri gye yeekuumyemu. Pozi abavubuka kyenyinza obbagamba kwekuuma obulwadde bwa siriimu obwa mukenenya balina kukakkanya malala pozi n'amasanyu amangi. Omanyi amasanyu amangi agasusse, omanyi omuvubuka osobola okubalansinga amasanyu kuba abantu tusanyuka kuba naffe tusinga okusanyuka ffe ng'abayimbi. N'essanyu lye mukozesa lingi nnyo, ogenda mu kibaala n'osulayo buli wamu noonya omwenge weteetaagisa. Ekyo ekireeta omuntu okuba nga tasobola kwekuuma bulamu bwe mpozi n'okugenda mu maaso n'okuleeta mukenenya kuba naye kabakapiira tosobola kukambala oshegedde ng'ovuddeko. Kitegeeza nti oba ogenze mu bbaala oshegedde oba ogenze okusanyuka onywedde omwenge nnyo ogwo ogusaanira oshegedde onyweddeko ofunye essanyu kimala tosukka wowandikomye. Kitegeeza otasukka wowandikomye ojja kusobola okukuuma obulamu bwo nga bulamu bulungi era nekana bakapiira ojja kukola ki ojja kwambala naye bw'otaakola ekyo muganda wange obulamu naaba tobukumye. So nkubiriza abavubuka mwenna mwerwane okulaba nga mulwanyisa obulwadde bwa mukenenya okutwaliza ewamu pozi n'okwambala oyo ayagadde okwegatta ayagadde okweyagala mwambale obupiira kyede kijja bayamba okuwangaaza obulamu bwammwe ng'abavubuka pozi n'ogenda mu maaso. Chameleone mwe bali kumusabira era njagala okwebaza Juliet Zawedde ate ne Chameleone yennyini njagala omwebaza olw'okumanya evva ly'obulamu n'awuliriza ebiragiro by'abasawo. Njagala n'okwebaza abasawo bonna bamujjanjabe. Bwe nasembyeyo okwogera naye yaŋŋambye akomawo mu guno omwezi ne birthday tujja ggirirawo nekitegeeza ne ku concert yange ajjabaawo inshallah naye nga mwe bali musabira si oli we yagendera byali bikambwe naye kati ateredde asuusa amaanyi weegali era tusuubire omulabako mu ssanyu. Simanyi kangende mbikebereko nze njogerwako bingi ne kati Katikkiro ava kunjogerako wano nti nvuga emmotoka ya bbulu baali balowooza convoy nagyesibamu bwesi byabagambye. So nze buli omu ayogera kyakkirizibwa. Uganda is a free country, buli omu alina freedom of speech. Si nti buli muntu kyayogera alina okidifendi nga abantu mubaleke boogere. Eno ensi terinako nannyiniyo ne bokola ensimbi nozimalayo kyenva nazipata na bulamu nga mukama wange ndi mugumu. Okategedde sijja kukaabanga mukazi naye n'ensaani agifuga. Segedde kakati ebibuuzo mulina bye mulina ogyebuuza. Tulabye abanene ne tulaba abaniga Gaddafi bwe yagenda terike bingi ebiri awo. Kati golina okubeera nga nawe weebeerera mu kyekyo. Abantu boogera people talk naye kati ono ayogedde gundi ayogedde bwe tunadda mu level ono agambye kino n'agambye kiri. We won't get anywhere as a nation. Nze kyenjagala obbagamba emisinde gya Kabaka enkya wendi abatasobole kubaawo olina okuba n'ensonga eya ddala. Ogenda muyamba otya kuba era yaliko kyalimu ani aliko ababe kati nji muku Pretty Witty wuno ne Cool Boy babano batunuulira emyaka gyabwe. Oyagala ngende nkuza omuntu omukulu nga bano abaana bali wano kansooka enkuza abato abalala si kyekiwama bebe nkuveeko ngende eri onjagala wano si bwe guli babuuzeko Pretty Witty bagambe let my uncle raise me. Very well, you don't know. Cool Boy wuno. Tugenda muwe nsonga ezo Cool Boy agenda zikwatako. Uno yali mukwano gwe agenda zikwatako. Cool Boy. Tetwali gwe twagaliza kubeera mu mbeera mbi. Ffe twagaliza abantu babeere bulungi era tugenda musabira Cool Boy. Leero oyitako ku muzikiti n'otoolayo ki enogamba ja bless ebimu bya Katonda twabagamba byabanene ng'ate abalala bagamba byabaniga. Bino byabanene bwe bitambula bwe bityo si byabaniga. Byabaniga bya mulembe gyakoma dda gimirembe gy'okuliisa amaanyi kati bubuno obwana buli talented bwe nkwaba kazinda lukakubalaga ne bwe mutandika ebyebikonde kajja kudduka tekasobola. Kati omulimu gulina okubeera nga gwaki
gwa mirembe omunafu omulwadde tulina n'abayimbi abalwadde be bajjanjabira ku stage n'akaaba bannanga enfa mumpe eddagala kati oyo ogenda muyisa otya so ffenna twagalane katumusabire ontegeera nange ffenna tubiyitamu bya kisajja ate nange bwe nali awo nange era nina abange bannyamba buli omu abaana ababe bakwatireko awo ate kati byonna kyogamba nze ndi wakuwa migo gya nsi yonna kantwaleko ejange yewe ojja omumba gyagikuba si nsonga ziri biwanvu biri mu poliisi kati simanyi kiri awo olina okumanya kyaze ekitya mwatuuse mutyawo ani mukwano gwo babagambye mwewala essirimu olina okirowooza obulungi Katikkiro obubaka bwabawo obw'okwewala ssirimu ateekamu obubaka obulala bungi akugambye nti ojja kusanga akakyala kamu oleme kukozesa magezi nga weerabidde akakyala kamu wiiki ewedde kabadde n'abasajja 9 ng'abo abasajja 9 b'ogabanyambe babadde nabo babadde n'abalala 15,000 ng'ate bw'ogatta 15,000 namba egenda ekulabo ki ng'olaba akakazi kamu naye ng'ogenda okusinkana bonna be kabadde nabo nga tomanyi kakati mulina okwerondera emikwano pimamu oli muntu mukulu nze nina bempulira yona so poliisi egira okola omulimu gwayo ne Mungu nga bwakola omulimu gwe ng'abantu bwe mweteekateeka okujja 17 mu ssanyu naye tusooka misinde gya Kabaka enkya witi agenda kubeerayo Bosman agenda kubeerayo gladiator system no minisita w'abavubuka agambye ayagala kwepimamu ne gladiator mu ntumbwe naye tamanyi nti eya gladiator ze ziri amayuka 10 ono yasiba entumbwe mbu yasiba ekire y'embogo ekibuzo kyange ekisembayo okolako interview amayega kawati n'ogamba gwomu kubaleta TikTok mu Uganda Mufuti yagamba TikTok esaana bagitulemu eveewo kubanga yesusse okwonoona n'ebintu ebikolebwako gwe nga gwe yagipromotinga mu Uganda n'okyogerako ki anti kakati ogogireeta gwali gwange ogwo nagumala kati bw'abanga yekuta ogogitwala yomu n'omulimu gwe omulimu gwe zikati muwakanyizeewa bw'aba agusobola bino byabanene omanyi tuwoninga abantu mu nnyimba lwakanti tebakyawuliriza nnyimba bakanyaga zina nabagamba bajja kukwata okubira abanene osegedde bajja kukwata ebintu gojjalooza nti bya bulijjo kati Mufuti ayinza okuba bambi nga bw'alaba TikTok tannagitegeera bulungi naye eyo media y'amaanyi mu nsi yonna si kyekintu kyokera obukezi n'ogamba ekyo kigende si kyangu so naye nga bw'abanga omulimu agwekutte ate kati nze nyinza omuwakanya bo bakitaffe naye nga ate okitegera mbaga bajja kukwata okubira abanene ebyokuba n'abanene tekikufuula munene oyinza okuleeta omunenewo ate naye ne bamukwatirayo ku poliisi oyinza okuleeta omunene nga mubaniga munene nga mubanene muniga ne bamukwatira ku poliisi kakati Edikenzo yabagamba abisobola yabiyingira bw'abanga Mufuti abisobola TikTok weeri engeri yogijjawo sigimanyi kasita namalo gireete yaleeta ekiddo kyali kimulemye okujja ku nnyanja kubanga kyayala kiti kati nange simanyi luli businga wali nsobola olinga tenajja mu ssimu yo tenajja mu yono nali nina obuyinza naye kati sirina kati ye Mufuti mulinamu obwesige nti kisoboka kasita wanga kyayagala Gladiator muyimbi munnaffe Kigazi ogenda muyamba otya omuyimbi sina ngeri gye nza muyambamu kozi poliisi eyinza omuyamba Shede pozi ne Mukama Katonda waffe Shede kakati kuno obudde gavumenti erina ebintu byeyekolera ngaffe ng'abantu tusabbikola pozi nga tulina ssaba busabe Mukama Katonda mpozi n'abantu okusaba kuba ffe tulinawo kyamaanyi gaffe tetuyisobola kukola waliwo emisango gy'owulira nti nga gwe ng'omuntu olina ngeri gyosobola gikola ki giyingiramu olina girekera gavumenti mpozi ne Mukama ne ba manager kasita weebali bw'ofuna akakadde ka ssente emitwalo 4 gidde ku mulimu emitwalo 3 gikozese ogule ekkanzu ekkooti emmyufu n'okusiba enviiri emitwalo 3 gitereke kyengezako okugamba nti okozesaako emitwalo 3 ku kakadde kubanga ana gy'ozizza mu mulimu era ziba zikola nezooterese
Palaso siyinza kusanga myaka 10 okuva kati toyina nsimbi. Lwaki myaka 10 okuva kati toyina ssente ng'ate olina amasannyalaze? Yayimba oluyimba ne Spice Diana, nyina amasannyalaze kwata ku eriyo. Temwalulaba? Era olumu nabalaba nga bayimba ne Spice lwe bayimbira oluyimba olwo ng'alina obugambo bwamugambagamba ono ng'agamba Spice Diana. Spice n'amugamba nze ndi kadduuka ka Roja. Ndowooza otegedde bwe nkulondoola. Bwe yagamba si bwe yagamba. Lwaki mbadde nkusse? Yakugiddamu nti ndi kadduuka ka Roja. Nondoola nnyo bannabitone kuba bwe sitegera bye mukola sinza kubaako n'obubaka bwe nnaabawa. Bw'oba olina amasannyalaze kyekiseera ozeemu mu mulimu okozesaako emitwalo 3 ku kakadde. Bye mbabuulidde bituufu, bwe mutaabigendereko tujja kukusanga emyaka 2 okuva kati ng'ate otutawaanya. Naye omuntu alina amasannyalaze ssente zaalagawa. Mulina okutwala ekitone ng'omulimu. Kyembagambye mulimo. Omanyi ffe ababalaba ku stage tulaba ng'ebyangu. Minisita abagambye nti gwe okuyimba oluyimba beautiful like Michelle Obama. Akayimba ngaako kayimba. Tetuwoomerwa mu lyrics obwo. Naye kyaba ataddemu kinene nnyo. Mulooza mbadde ennyimba za Palaso nzimanyi. Akati ffe bye tulaba byebyo ne tuwulira mu lyrics ne butuwoomera biki amazina naye ky'oba otaddemu kiba kinene. N'olwekyo kojjange Pius Mulindwa Mayanja Palaso guno gw'oliko mulimo. Okutusanyusa ku stage wali ezo ebyo bwe busembayo naye bigenzemu mu ffumbiro. Omanyi bwe bafumba emmere ewooma gwe owoomerwa ettooke wano oba oluwombo naye eyabadde mu ffumbiro byateekamu byenkana ki? Okugumira omukka, obutungulu, ebbugumu. Akati be bayimbi bano naye abayimbi oluusi bakyerabira. Era nsuubira nti noono Gladiator bye mugamba byonna abiwulira. Mukole amannya kwegamba otuuke mu bukadde nga tukwegomba. Ensonga y'ebitone kangiveeko ngende ku ya Mukenenya. Palaso olina abagoberezi bangi nnyo. Tusaba bannabitone mulwanyise Mukenenya mu maloboozi gammwe. Gwe Palaso bw'oyogera nti nno abalenzi mwetangire Mukenenya, abantu abawulira obubaka obubayitirivu muveeyo musituke mmwe abalina amannya kubanga abantu bajja mu kivvulu. Woba ogenda okuyimbira abagenda okujja mu cricket oval buli kyoyogera buli kyokola bakitwala. Oli ajja gamba Palaso watugambidde Mukenenya. Si byabano baminisita Sserwanga kirabika ddala kituufu Mukenenya gyali. Ate mukimanyi mu bivvulu wabeereyo Mukenenya muyitirivu. Abawala abamu bajja bali bukunya. Mubiraba byenjogerako si bipya. Kyekibaleeta nga bali bukunya. Baba batega bunyeebwa. Abalenzi abamu bajja ne beeragaalaga abayina ne beeragaalaga okutiisatiisa abawala. Abawala nabo bayitika kubatiisatiisa ne bayitika. Laba emisono gy'enviiri bakola gyakiba. Omulaba ono atadde ebyuma mu matu, atadde galubindi simulaba na maaso, enviiri aziyiyeemu obuugi. Kakati olina okuba nga oli mulamu ssebo. Ebyo tibiina buzibu era omuvubuka olina kweyisa nga muvubuka.
tekirina buzibu nze sikirinako buzibu buli awo nze neeyisayo yokka gye ntunuulira okukola enviiri okuteeka ekyuma mu kutu sikirabange uli muto kati onoobikola okaddiye tetwagala mubikole nga mukaddiye olina emyaka 6 oli awo olanga enviiri mu kifo ky'okulera abazzukulu naye kakati bw'obikola enneeyisaayo oli munnakitone totamiirira mu bantu oli munnakitone omulimu ogw'ekitiibwa oli munnakitone bakwogerako by'oyogera era bw'onooba weeyisa bulungi ojja kutuyamba okulwanyisa mukenenya abantu mubabuulire omuvubuka ow'omulembe Mutebi Palasa agambye nti omulembe Kabaka yagubawa kituufu mu 2 kati gwe omuvubuka ow'omulembe Omutebi oli mu